njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oboli wa hotel usange ichengera opposite kulukadde ku Masaka road esimu 0757 oba 0756 Save Tuli energy is your answer. Abali mu bagenze batusomesa naye nga waliwo obunafu obu baluseewo mu bantu baffe ntugamba katukube ku banafu ku matu tubenga tuzimbusa empaje ya hijja kubanga bwotunulira kati ebisitundu ebisinga obungi ekigambo swala bwogenda muzigite saawa desirwa akutaano naawe ofunye ekinyegenyege noga nti abantu bali kutegeera Allah. Naam. Empaje abantu banyikidde nnyo bali kusaala. Yes sir. Naye kati netulaba empaji kati ngene eyokutaano eyokukola hijja abantu obunafu mwebuli nga bamu beekwasa nti tuli baavu ate nga bagagga nga yensonga gye tujja okubanga tugaziya olunaku olwaleero. Okay. Kuba Katonda babanga yakuwa ebiyungo byo byonna ate ne weefwebya oba kiba kibi nnyo. Okay. Kiringa bona akyala awantu baga nti atulirako wano kati wano wamala bakuwa entebe go kati wano wamala n'otula mu nfuufu. Yes sir. Oba wenyooma. Naam. Allah yatugulira emiryango okuba nti atuwuliriza yonna gyali. Naam. Emiryango emitongole gye tubantu twogera naye. Naam. Naye tulabika abantu abasinga obungi tenakukiraba tukyagala tujjukanye kyekitulese wano okubanga tuwogerako nabo. Okay. Bagonde bakole ogumulanga Allah bwe yatulagira okubanga tukola. Naam, tweyanzege mukadde waffe Sheikh Haji Musomesa, retired but not tired. Mkulu Kasimu wanade aba mukodomi wange. Yes, kanziza akazindaalo yeri mkulu wa hijja atuwe ku salam atuweze koko. Naam, sokolaba westio. Yes sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Eli abatuliriza mwenna buli muntu wasinzidde ne katukyaza muganda waffe Amir twala omukisa guno okubanga mbatolera ku salamu ekiramusa ekisinga okubeera ekyebbeeyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah okuba nti saawa zino tuli wano mu studio. Ensonga enkulu kugezaako okutuusa obuvunaanyizibwa obwatukwasibwa n'okujjukiza abantu kye balina okukola nga tebanakutuuka kuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Nga yempagi ya hijja naye nga sinnagenda ya alhamdulillah headquarter Ntebenkevu. Okay. His Eminence Mufti ow'eggwanga Dr. Sheikh Shaban Ramadhani Mubajje tali mu ggwanga ali Kata. Okay. Yagenda ku lunaku ku wiki eno yennyini yagenda wiki eno yennyini ku lunaku lwali lwa kuna. Okay. Asitumusubira ku lwokusatu inshallah kubanga akomawo ali ku mirimu gya abasiraamu gye mwamutuma. Okay. Omumyuka we abadde South Africa era ku mirimu gye gimu. Okay. Mukadde waffe Sheikh Muhammad Ali Waiswa abadde South Africa era ku mirimu gye nnyini egy'obusiraamu. Okay. Ava kutuuka ku makya kuno. Okay. Kudda mu ggwanga amazeeyo kumpi wiiki naye. Okay. Naye nga headquarter etambula. Okay. Twebaza Mungu nti akasozi kakyuse. Abalambulako abasinga ntera okulaba bajja. Ne kati kyensobola okukoonako mu butono ennyo tuzimba kati offices ku kitebaawo. Yes sir. Abajjako e Kampala mulaba oyingira offices ezisinga twakola partitioning twasalasalamu ne tukola offices nga za girasi munda. Omugenzi Gaddafi rahmatullahi alayhi ne banne we baali bakola ekitebe ekyo bakola munda awo nga bagenda kubeera mu bantu bana bokka
bokka fa abasigadde departments nga tubeere walala nga office ya mufti abalaba awali sharia ekibangiriza ekyo kyonna ne office obunene nga bwe mugiraba yonna nga bwe mulaba kumpi fuuti 3x3 mundaawo wonna byonna eyo yali nyumba office ya mufti. Eyokubiri ye office ya deputy mufti, eyokusatu ya secretary general, eyokuna director wa sharia. Bantu bana bokka. Era kontandi kwa mufti ye yasooka okuvayo ne deputy ne secretary general nafe ne tugenda nga tugoberera mpolanti ya kati offices zino eziri mu ndezi tali partitioned. Ezo zali officially za ba secretaries baba kama baffe bano. Ba secretaries ba mufti, deputy mufti, secretary general ne ba sharia. Akati obwetavu baddeo offices twagaziza abakozi kati bangi. Departments nyingi zayongeddwamu weziri. Kati ate nga offices tewali. Kati Allah yasasidde ne tufuna ku sente gazaffe za Supreme Council zennyini sinti tufuna obuyambi okuva mu government oba okuva awantu kati ekizimbe tusitudde ekizimbe kya mwaliro gumu era weekend etambula ku lunaku olwokubiri bayiwa sirabu eyokubiri kati bamaliriza abakozi bonna ba secretaries bonna abasigadde badde omwo. Era nze department yange ya hijja ababadde bamanyidde mu office ey'omunderi kati sikyali eyo. Kati nze woyingira ku Supreme Council ku gate bepa office ebadde ya tourism. Eyo office kati ye yange. N'ekipande kwekiri kati aba tourism twabazimbidde wabweru oba oyingira ku gate yesookerwako n'oli okwingira n'otuuka ku yange. Ebyo bitonotono ne development eziri ku Supreme Council. Otherwise tutambula bulungi. Twebaza Mungu nti kelele. Allah kyasasira tekyaliwo nga tuli kukola tukola bukozi abogera bogere naye nga kati amaduuka twate gate bagikola amaduuka twayongeddeko amalala income etambula bulungi n'ebirala ebisigadde n'olwekyo ndi musanyufu okuba nti ndi wano saawa zino nga tetunagenda kituleese nkola ntya nange bwe mba ngenze kola hijja ne bampa obwa chairman olwokuba kati nange ngatandika campaign omukulu ono yesebo officially kamwanjule wade mumuulira tubeera ku mikolo ne mwanjula fenga Uganda Muslim Supreme Council okuva nayingira mu Supreme Council ne benasikira bwe tugenda mu hijja bwe tutuuka eyo nga tumaliriza emikolo gyaffe nga tuteekateeka kudda tulekera abalamazi baffe bonna nga batudde bonna beetu nti kati mutulondereyo chairman agenda okubakubiriza mmwe n'okusigala nga mukuuma oluganda lwammwe luno nga nobona bakisu bumakoki kunyama kuli bumakoki mwashibone oba kuli ba OB ari kati omwaka bwe tuba tumaliriza tugamba abalamazi baffe bonna nga batudde bahaji ne bahajati mutulondera omuntu gwe tugenda okolagana naye najja okubakubiriza n'okubanga programu za hijja zikola ki zitambula n'okwongera okubiriza abantu okubanga bakola hijja. Kati we tumala okubakwasa wetu offe ba officer ba council nze ne banange gwe tulabirira abalamazi tubaleka mu holo yaabwe. Tetwagala ku participating kugamba nti ate mu mpono kati bennyini bwe batuula balonda chairman. Omwaka guno ogutambula nga tebeesazeemu wadde baavaayo nga balonze mukulu Haji Kasimu Wanade nga ye chairman akulira bahaji ab'omwaka guno. Amazima nze kyansanyusa ekisooka musajja muyivu ekyokubiri batera okutunuulira ebintu bingi naye musajja yeeyisa bulungi ate ekyokusatu ng'afaayo okulaba nti porogulamu zitambula
aba tugenda kusoma darasa olaba simutumye oba simugambye eki natambula mu room mu hotel mu bisenge banange mujje tugende ku programu zaffe kati omusajja we bamulonda nange nasanyuka kati ku line eyo ono ye chairman w'abaki w'abahaji era nga bwajja okwogera bamulonderako ne munne omukyala bamuyita Hajati Ramula Zubairi ono mukyala naye muntu mukulu mukozi wa gavumenti naye yali wa buvunanyizibwa nnyo era omulimu bagukoze kyenjagala okwogera wadde tanakukyogera bwe tukomawo tutambudde mu shukuru nnyingi naye saawa zino Haji ono twakatula meeting naye meeting 2 meeting yasooka twagituula ewa Hajati Azida Nagudi ewa Sheikh Magombe sekatwale wa Mbale ono n'abantu abalala naye bwenjogerera wano balina list mobilization gye bakoze bantu 38 list bakubiriza abantu bewandiisiza n'abamusente batandise okola ki kati nenda bange ekyamulondesa akitegedde era akikoze era kati side zene waffe Mbale twakalya entebe eyo emirundi 3 eyasooka okugiriira ddala yali mukadde waffe Haji Ali Mazurui oyo yagirya emyaka egi 2 bamulonda omwaka ogutako ne tuddayo era ne bamulonda omulimu agukolera ddala era anoonya abalamazi n'olabira ddala ng'omulimu akoze eki ogwokubiri ye Haji Idi Bironsie oyo naye bamulonda omwaka guli nga yakulira abahaji kati omwaka guno akalulu kali ku mukadde waffe Haji Umari Nangoli sorry nerabidde nga Haji Idi Bironsie tanakujja Haji Umari Nangoli ye naye bamulonda ku bwa chairman naye nga tebamala galonda muntu nti kuba olabise bulungi batunuulira participation yo mumirimu gya hijja osobola okugatta abantu osobola okola otya kati akalulu ako ne kabanga kagwa ku bantu abo 4 be babadde batukulembera kati tusaba Mungu abangwirize naye nze nga office ndi musanyufu nti ekintu bakikutte bulungi twakomye omwezi ogw'omukaaga twakomye omwezi gwa mukaaga okuva mu hijja omwaka guno nenjagala nkutegeeze nti saawa zino account etambulira ddala abantu bateekako sente ate nga okuteekako sente ku account mangu bwe bulungi bw'okuteekateekera abaki abantu sebo mu bufunze kyenjagadde okutangaazaako ya mukadde waffe chairman Haji kuzo kyo kiwanvu kyetaagako obudde obumala kubanga tunaba kutuuka maka yennyini osooka kugamba nti omutima gugamba ki kubanga ku nsi kuno kasita omala n'otegeera lwaki Katonda yakussaako oba ne programu nnungi nnyo kw'otambulira kuba Allah kuno ekikulu ennyo kyatwagaza kuba nti tumusinza naye ebiseera ebisinga obungi sitaani etusinga amaanyi ne tunoonya duniya ne twerabira okusinza Allah naye nga kituufu wadde yatugamba nti tunoonye duniya eno tusobole okuwangaala obulungi naye nga omulimu omukulu ogutuwangaaza ku nsi kuno kuba nti tusinza Allah ensinza ziwerako Katonda ziyatuggulira obudirisa okubanga twerongoosa kubanga kyemanyi nti omuntu yenna aba munafu esaawa esinga obungi tugenda ne tukola bubi emirimu Katonda ne gitamusanyusa ne naaba nga atusonyiwa yatuggulira n'agamba nti buli lunaku mukole renew eya shahada yammwe n'atuwa swala 5 buli omuntu lwagenda mu swala eyo tewali avaamu nga takoze shahada n'agamba nti abantu bano bakyali banafu n'atuwa olwokutaano buli lwakutaano omuntu neyeteekateeka n'agenda n'owuliriza kutuba era n'amaliriza nga yennenyezza ng'era alinewinga shahada n'agamba nti omuntu ono akyali munafu n'atunulira mwaka omulamba n'atuwa mu omwezi gumu gwe bayita Ramadhan nanga twetereze era ne tulekayo byonna bye tumanyi tukola ebitali birungi ne tugenda twerongoosa
abasheeke ne batugamba nti temuddayo kwanika mutaka mumaze okwoza n'olw'obunafu bwaffe ne tusigala nga twanika mutaka. Yes. Allah n'agamba nti nedda, nze ndaba nti tekimala, kambawe chance mu bulamu bwamwe lumu mugende mukole hijja. Sewaawe nkijja niŋŋamba nange ndi mwononefu kuba tewali muntu ku nsi kuno mutukuvu atuukiridde 100 ku 100. Kange nderi Allah muwanjagire nsobole okutuuka gy'ali nga ali musiimu n'emirimu gyange. N'ebyo byenakolanga simanyi naye nakolanga ngenderedde, alabe nti ansonyiwa. Era bwe nagenda nalowooza nti nze kali kirowoozaako bwe ntyo naye ngenda okutuuka wano ku district yaffe ey'Ebugisu ng'abantu bavaayo waliwo webuuliraga gundi naye nali byawe nambange wera. Tuvudde awo madistrict nago agatali gamu, mukadde waffe sekutale wa hijja Sheikh Ali Kibuye atukuŋŋaanyiza atuleese wamu atutuusize Makka. Tugenda okatunulako ab'e West Nile, aba Southern, abantu bano bonna balina ekinyegenyege kyongenda okwegenza Allah nti naawe nange kati omwo mwe twasangira abantu Katonda be yatonda ku nsi kuno n'abawa ebitone, omuli abayivu nga balooya, muli abayivu nga badokita, mulimu abantu abakola ku gavumenti enkadde ennyo balina experience, mulimu abakola mu gavumenti nga bakubuulidde nti kati vice chairperson wange akola mu State House, mukyala si mwangu, mukyala w'amaanyi, naye kati nugamba nzaani gye baafuula okuba chairman wa Bahaji. Ekyo kisa kya Mukama. Ate tetubangako na kampeni tukola kampeni era bakulonda balonda lumu nogamba erinnya tulimaze mulonde ddala. Ekiragira ddala nti Allah bwe twatuuka twali bagonvu, naye olugendo lwaffe okulutambula twali ffenna nga tuli beetowaaze. Ttiimu yaffe yali nnungi nnyo, abakyala n'abaami be twatambula nabo, n'abantu baffe abatukulembera okututwala okukola hijja, nabo basajja baali bakisa nga bamanyi nti gye tulaga tetumanyiiyo. Bwe twatandikira ddala Entebbe wano twalina okutya ng'ennyonyi nnene tetugirinnyangamu, tetutambulirangako mu bwengula. Allah n'atusaasira ne tutuuka e Jidda ne tulandinga ne tutandika okukola emikolo, kuba twatuuka mu eri gye bayita ya Mikaati. Awo twali tutandise nga kati tuli mu kintu ne tutandika okuba nti tutendeza Allah okuva e Jidda ne tuyingira e Makka. Kati bwe tutuuka e Makka, oyo mukadde baffe batututte ku Kaaba. Naye mukadde wange kinjagala okubuulira obanga togendangayooko, eriiso lyo erisooka okutuuka ku Kaaba waliwo engeri Katonda gy'akuteekateekamu n'olabanga omusaayi guno gutya ate n'amaziga gava mu kisige olw'okutya Allah n'obuyinza bwe n'abantu bungi, naye ng'ekikututteyo ga nti Katonda ansonyiwa, Katonda ansaasira, kyekigambo ekiba ku mutima. Tukoze bwe twavaawo ne tudda waliwo akasozi oba obusozi bubiri bwe bwatwala ku Safa and Marwa, ne tugenda tudemonstratinga, ne tudda eno ne tudda eri emirundi 7, nejjukira ku Kaaba natwetoolodde emirundi 7. Tuli mu ngoye zaffe baziyita hirami, weesiba engoye ezo ziba piisi 2, twetoolodde tukoze emirundi 7 eno, tukoze emirundi 7 ku Kaaba. Bwe twamala ne tugenda ne tutandika okuba nti tusetolinga, naye kye tusiima nti ffe nga abagenda okola ibada Uganda Muslim Supreme Council kye yatukolera kirungi ennyo. Yatuusa kumpi ne Kaaba, hotelo yaffe nga ne bw'osula ejjinja lituuka Kaaba weeri. Kale nga tulina obudde bwonna obutumala okugenda okukola kye tube kyatutwala yo balongoosa nnyo, era mpuliriza kati eno hijja eri modern nnyo. Wakati ekiwayi ekyo bakimprovinga, waliwo abakubira wansi, waliwo abakubira wakati, waliwo abakubira waggulu, naye nga teri mujjuzo. Abagenda tebadda mwetoolero n'oyita eri n'oddayo gy'oyagala. Kale tekyali kuba nti tusindikagana. Sebo bwe twamala awo
awo nawo twalina chance y'okutambula tube nti tuddayo e Makka. Naye abasajja n'abakyala baga nti nedda katutambule. Lwe lugendo olwanyumira okutambula okuva e Jamarat okudda e Makka. Twatambula mpola nnyo naye nga waliwo distance ewerako. Ne tutambula paka ne tutuke Makka. Bwe twatuuka wakati awo nga tukooye. Ne tufuna ebbaasi za public zisula abantu ne zibatwala ku Umra, ku Haramu. Yes. Ku Haramu. Katutuka ku Haramu. Ne batuta ne tutandika kati okweyiya tubenga tuddayo mu hostel zaffe mwe tusula. Naam. Kale bwe twatuuka awo ndowooza ne tuddayo ate ku Kaaba. Naam. Ogenda okukola nanka okwetolola Kaaba n'okukola Safa and Marwa. Kati bwe tumala awo ne tukatuddayo ne tweyambula engoye zaffe zino enkutu. Ate ne tudda tufaananga abantu b'e Makka. Kati awo Seeka n'atugamba kati muguleko obuntu butontono. Yes. Naye mwana waffe experience yempa abanange abatanaba kugendayo tuwulirize nnyo bakadde baffe abasiiba e Makka kye batugamba. Seeka bwe yatugamba nti muguleko obuntu butontono abanga aga nti mugende mugulire ddala. Kati otugula ebintu ebyo esaawa etuuse y'okudda e Madina nga ne baasi tebisobola. Kuva ffe tutandikira Makka ne tulyoka tumalizire Madina. Muguleko obuntu butontono. Yo muntu yagulanga ali mukudda. Ate buutu. Tesobola kuaccommodating ebintu byaffe ffenna wansi eyo. Era awo nawo ne basuula. Ne basuula. Olaba tudda obudde maali obutawuliriza. Kale kyova ndi kukubiriza bannange abagenda e Makka nti tuwulirize nnyo bakulembeze baffe batugamba. Buli kigambo ekimuvaamu kiba n'ekigendererwa. Kale twatambula tutyo. Ne tutuuka nga tetunnagenda gundi twatambulako Makka. Makka kibuga kirungi nnyo. Kinalaba e Makka. Olaba nyine kitwanyisa mu Uganda nti garbage management okukunganya ebisaasiro. Basajja oba basomerawa. Tusanga kasaasiro nti abamutese mu kubo nga bolaba kwa nevofa kuna bowa. Makka Mukarram. Buli saawa obuntu bw'osula akapapula wadde ka sweet waliwo omuntu yeetegese okalondawo. Allah. Buli saawa yonna ekibuga bakisiimula buli saawa yonna. Kale singa tukoopa enkola enaffe zigiyita mu Uganda ndoza tunaawangalanga obulamu bulungi naye oba erituuka ddi Katonda yasinga okutegeera. Sajja bayonjo nnyo. Wow, tweyanze ege mukadde waffe Haji Kasim Wanadde ng'ate chairman w'abahaji. Bakubagamba nti tokola kino togula gwe n'ogula bw'ogula n'oba nti otomedde. Katukobe katuno tukomawo. Noba ekintu n'obasomesa ne bakigoberera mwebaza ate ne bamala ne bakola n'ezishukuru ne tubeerawo ne baagaliza abantu okubanga batambula n'okola hijja. Njagala okutegeeza mukulu Amiri n'abatuwuliriza mwenna hijja ye ibada Allah gye yateekawo nga ekolebwa abantu abalina obusobozi. Eyo point nkulu. Era Allah agamba nti man istataa ilayhi sabila. Eyo condition weeri akati waliwo abantu abafuna obusobozi. Bwe bafuna obusobozi okusoomooza kwe tusangira ddala kati nganze kwe kugamba omuntu nti genda okole hijja n'olabanga aganye. Ekyo mu ofiisi mwekirira okusoomooza kw'amaanyi. Bw'oba omanyi nti gono bamba manyi n'abamu n'entambula n'eŋŋamba nti nze mu kutunuulira omanyi sente kintu kizibu. Oyinza okutunuulira omuntu n'ogamba omuntu ono ayinza okuba nga alina sente luusi nga ye tazirina. Naye nze ngenda okutuuka ku muntu okumugamba nti genda e Makka nga nkakasizza nga ne Allah mujulizi nti omuntu ono alina obusobozi. Era abatuwuliriza mwenna bwe nkugambanga nti lwaki tonnakola hijja mba nkitegeeza. Kaddemu bwe nkugamba oba ne nkubuuza nti lwaki tonnakola hijja
oyinza okumpa statement eziwera naye nga gwe otegere nti omuntu yatuuka okukola hijja. Kankuwa ekyokulabirako. Yes. Ntera okukyogera wano. Naam. Muto wange Haji Hussein Masaba mmanyi nti nembagamba mutereze uzu mulyeko nekye mulyako mutereze uzu tugende ku haramu tusaale swala tulambule ne ku haramu ye Madina. Naam. Kaya tuba tutambula waliwo gate ezisookera ddala okuyingira mu compound ya haramu ye Madina. Gate ziliko nyingi baziteekako ne namba. Kati twali tutambula naye tuba tuyingira mu gate wetu ne tugwera munda bepa kati tunakutuuka mu bimanvuuli ebyo ebyegule ebyo. Haji nakola street nangamba nti seeka nebaza Allah okuba nti antuusizza wano mbadde n'obusobozi naye nga sifaayo naye wallahi singa Allah abadde anzije mu nsi nga sinnatuuka wano mbadde ngenda kuswala nnyo mu maaso ge. Owulira statement eyo walomerera ali alumalukiso ali seeka singa amango ofuye nga njiri kuwola anu beeza kuswala mu munitsa were. Nayagala nnyo Haji oyo ningamba Haji webala okwogera ensonga eyo. Ayina abeera musajja mwesimbu kyeyakolera abalamazi nange nembanga ndi musanyufu. Kati okusomooza okusookera ddala kwe kulaba nga waliwo abantu asobola okugenda okola hijja naye nga teyefuddeeko. Ekyokubiri, Naam. hijja ye ibada yokka Allah gyagenda nga akusala chepe. Eswala bwe tubeera mu swala gw'osobola okwambala kanzu ey'emitwalo 5 kuba gye ziri. Kituufu. Waliwo asobola okwambala essaati ya mitwalo 10. Waliwo asobola okwambala empale. Ebyo byonna biba byambalo. N'enkofiira. Yes. Naye Allah okwagala okuba nti omanya obukulu bwe. Naam. Bw'ogenda mu hijja fe abaami asooka ogamba nti kati sooka oggyemu engoye ezo oyambale uniform. Ye hirami ono Haji gy'abadde akola ki? Gy'abadde ayogerako. Kebeere presidenti, kebeere minister, kebeere prime minister, kabeere kabaka, kabeere ani, kabeere nze ali omugisu, kabeere ani. Ffenna tubeera ku mpeesi egi. Naawe akulira. Nange akulira. Era nange hirami njambalira ntebe. Kubaka tukozesa ennyonyi yaffe tugenda butereevu. Yes. Akati ntera okulaba abantu entebe abali mu transit aba bagenda okulinnya ennyonyi nga bafuluma eggwanga bagenda mu mawanga amalala. Bwe batulaba mu hirami abazungu abeero olaba nga basamaliridde batunulira bantu ki bano abo ffenna twambadde kyekimu. Awo tosobola kumanya nti ono kati wa level bweti eno wa level bweti. Okiraba? Yes. Ne twesitula ne tukola ki ne tugenda. Buli kyogendako tokola nga bw'olaba. We tuba tugenda we tutuuka ku Kaaba kwe kati totwalayo malala go. Era kati okusoomooza kwenjo okwongerako kwe kwa media. Nze bano we tugenda nga we tutuuka e Makka tawaafu okwetooloola Kaaba mpagi mu mpagi za hijja. Kati nze bano we tutuuka mu hoteli ngamba nti buli abalina simu ezino eziseereeza smartphones muzireke mu hoteli. Saagala byakutwala mbatutse tutandise okukola kwetooloola Kaaba okwata kamera otandika okwekuba ebifaananyi nga bw'oweereza laba ndi ku Kaaba neetooloola nedda. Sooka omale kuba oba wetooloola Kaaba oba oli ku dhikiri. Kati ate gw'omalira obudde mu bintu ebirala. Toyina gw'olina ku reportingira. Awatali Allah. Okay. Nze ugamba leka simu tumale kumaliriza emikolo gye nkututteko bigwe wowe oyagala kwekubya ebifaananyi ogenda okomewo. Niyandala eyo naye nga nze kino kikoze eki
hata ne Safa ne Marwa. Okay. Akati awo nabo botunuuliddewo ofunawo ki ne bakkiriza nabo ne bakola ki bwe tugenda Mina tenti kati balongoosa wanyirivu nnyo mu mipaliso tusula ku mipaliso mirungi biki byonna air condition weeri Arafa tewakyali kizibu nti oli mukasana bakola kati ga tenti aganene agagendamu abantu 15 mulundi gumu. Arafa terina buzibu bwonna. Naye gwe laba okubeera Mina mu kifo kimu ennaku 3 ku mupaliso ogwo gwe olowooza kiki? Allah yagala kutunuulira butunuulizi naye akuwadde akadde weefweeko mu Arafa. Bwe tutuuka e Muzidalifa olabanga mu butuufu twebasaawo mu kibangirize naye olaba abantu benkutemedde bonna babeera Muzidalifa. Kati ye ibaada yokka etambulirwa abantu nga bonna bali mu uniform egi emu. Olikogera nga tiimu ye Uganda tiimu ng'eyo oba ey'abantu ng'ensi yonna njogera ng'ensi yonna bale ndowooza nti olikogera nti bantu bonna otegeeza gwe boba okulembedde nti abawo bokka be babambadde ensi yonna babeera mu uniform babeera mu kifo kimu ffenna bwe tugamba nti Mina tubeera Mina, bwe tugamba nti tuli mu Arafa ffenna Arafa, bwe tubeera nti Muzidalifa tubeera Muzidalifa. Laba uniformity eyo muba kimu tuba kimu. Akati awo okusoomooza okuliwo tiwaliwo omuntu era gw'ogamba n'olaba nga tafuddeeyo naye nze nkulemerako utafaayo ki kukola ibada nga bwe kyetaagisa. Nekulaba ng'olinga alimu omuzannyo saawa zituuse nti kati tugenda ku kino lazima ffe kyetugendako njagala okikole nga bwe tukisomye era tutambule ffenna. Waliwo haja agenda oba haja okutuuka eyo nabanga n'okumugamba nti jangu tugende tukube ekiwa gyagamba nti nze sijja kugenda ono kagenda nkubire nze tondeetako ebyo kujjako nga nkakasiza nti ogonze omuntu omulala asobola okukukubira. Awatali ekyo sebo nnyabo situka tukole ki tugende. N'olwekyo eyo embeera ebaawo. Okusoomooza kati kwe tulina waliwo kati abagenda e Makka naye ng'ekibatutte si ibaada. Ate haji gomanya otya ebitali mu mitima gyaffe ebikolwa. Action speaks louder than words. Obalaba ng'ogyeko hijja y'amazima abantu mbasomesa ddala. Kati waliwo abagenda e Makka nga bagenze kuwumura olwo abagenda e Makka nga bagenze kuwumura nga nakifeera ka hijja. Kati hijja yaggwa saawa zino abantu bagenda mu byawumura. Faman hajja albayita aw itamara nga mugwagamba nti oba ogenze e Makka oba n'ogenda n'okola wumura mulyango muggule saawa yonna osobola ogenda Makka. Era kati mulaba abantu bagenda buli mwezi bagenda naye nze z'okutwala abantu buli mwezi nkyakiyimiriza. Kati okusoomooza kuliwa be bantu ennaku zino owulira omuntu agenze mu wumura n'agenda omwezi guno n'agenda n'omwezi oguddako n'agenda naguli naye nga takolanga hijja. Kati ate bwe tutuuka eri tubalinyisa ne bbaasi agenze kuwumura for example mu Ramadhaani ne tumutwala mu Arafa nti eno ye Arafa ne tutwala nanka Muzidalifa eno ye Muzidalifa, Mina tenti n'aziraba. Kati wakomawo n'omugamba nti owaayi genda okole hijja agamba nti seeka nze Makka nagendayo ne mu Arafa natuuka n'atamanya nti ogenda mu Arafa kulina ebiseera byakwo yakugamba kimu nze seeka e Makka nagenda
ng'omuntu bw'ataakusange ku ssaawa 3 tugende tusaale dhuhuri sekanze eyo nagimaze tamanyi byakola wakoze bibyo. Akati yes abantu kye tubakubiriza ne bw'onookola umura 10 teyenkana hijja oba tokoze hijja ate nze nkulayirira bw'okola umura 2 kiba kiraga nti obusobozi obwa hijja obulina. Okiraba? Yes. Era nze kati wenjogerera nonze bw'ojja mu office nti seekanyagala genda muumura mu Ramadhani nti ye pola mpola nenkubuuza kazi hijja bagikola mwaka kindi sinnakola nengamba nensooka kunyonyola ebyawumura nembimaliriza nengamba naye kkiriza kati nkutandike nenkuuza ku mukono ogwa omulala. Nenkugamba nti oyagenda okukola umura eya Ramadhani naye umura gy'ogenda okukola eno kuba kati umura eya Ramadhani $2,250. Yes. Teekako nez'ogenda okukozesa oyinza okukozesa $5 oba $10 zezo $3,500 owulidde? Mpulira. 1,500 wojjako 1,350 osigaza mmeka? 1,500 zezo kati eza hijja ze abantu zibasasula eza hijja 1,500 ejjako 3,500 wojjako 3,500 osigaza mmeka? 800 1,700. Yes. Aha. Ezibulayo okole hijja. Zezibulayo oteekeko ogenda okole hijja. Kati nkugamba lwaki ogenda kusasula sente zino ogenda okole sunna ate nga faradha gyeri ze mbadde ndowooza nti sente zino zisasule oteeke ku akawunti eya hijja oyongerezeeko ogenda okole hijja ate bw'ogenda mu hijja kyosookerako okukola ye umura. Haja abagambye kasita tugenda bono tugenze Makka. Yes. Tugenze Makka okola hijja. Tugenda okola hijja nga umura twagimala. Amakulu nti okuba obunyonyi bubiri n'ejjinja litya tusooka kumala umura. Then olunaku ne lutuuka ennaku nga 8 ya omutaruya ne tuva mu Makka ne tugenda e Mina olwo tutandise emikolo egya hijja. Kati mu buwufu obwo nebaza Mungu nti abantu bangi bampuliriza ne bakyusa akalimi ne badda ku ki kati okusomoza okulimu nti abagenda umura buli mwezi nze situnu abamu babakwatira Riyadh bakute bani bana Uganda nti bagenze ku mikolo egya umura ne bagenda bali ebiseera ebyo abakusenjaga bali batera okuyitira ku Riyadh bano bakadama bakyabo babatiikatika mpola ne babakwata kati kyazuuse beelimbika nti bagenda okukola umura nga basitudde enjaga. Abamu babakwatidde Madina abalala ne babakwatira e Jidda. Naye ono avudde wano nti agenda okukola ki? Agenda okukola umura. Umura ki gy'ogenda okukola ng'otutte enjaga? Wazi olulukutya mu hijja ne wola watandika olumuli bakutiikira engeri gye baazaamu Bannayuganda nga batuuse e Jidda ku kisaawe ne Madina okyevuma waliwo bahajjati be bayaziza n'okubaceeke nga bakomyewo ne bagamba ffe tetugenda kuddayo naye nga balowooza nti kati buli ava e Uganda atutte enjaga. Banigeria babasibako omwaka oguwedde Banigeria tebakola hijja. Akati ekyo kiva kuki naffe kiyinza okutuuka ekiseera bagamba nti Bannayuganda kati bakukusenjaga temujja kasita batula ne basalawo Kararu Malaki nti kati saawa zino Bannayuganda mugira mu bayimiriza nalumanya nesaalumanya bakola losi losi kyo mu Saudi losi kibakola walinga bw'oteeka mu giraasa amazzi n'oteekamu empiso Katonda akakomerawo ku mpiso ndowooza Saudi kyesobola okugamba nti obeefu eyinza tesobola kutegeera nti waliwo ekibuzeewo bw'omugamba nti kati okuyiza ffe kati tugenda gw'omanya Abanigeria 220,000 egy'abalamazi abagenda okuva e Nigeria. Omanyi sente
Saudi zeyandibadde efuna netafaayo musigale olw'omuvuyo. Mpulira nti ekoma kumenti kati Uganda mbawaddeyo bantu bwe bati akati tulina quotas zetutambuliramu. Bana Uganda tulina kubeera quota eyaffe mu Uganda abalamazi abe supposed ogenda e Makka bantu 1,400 buli mwaka be batuwa 1,400 naye tetubaweza. Quota eyaffe abo besoma naye buli mwaka tugenda 1,200 1,300 1,400 ennyo 1,400 n'ekintu. Okay. Akati ekyo twafunye okusoomooza nti abantu bakoze eki batandise okukukusa enjaga omu n'agimira omu kati ono yagimira ne bamukwata ne bamutwala ne bamugalira mu kisenge ne bagimujjamu. Ogenda mu toyi genda womala to flashinga. Yes. Bakukalize ddala. Akati owokubiri bamuleka n'alowooza nti ayiseewo naye jjukira batambulira ku communication. Amutumye ne gwatwalira. Era yagamba woyita ku kisaawe Entebbe ng'okuba essimu wano mpiseewo. Bw'otuuka ejjidda n'oyitawo ng'ogamba nti mpiseewo. Kati ono yagisitula obusituzi ne bamuleka ne bafuluma bbaasi batudde ono ku kisaawe kumala kumpi saawa 8 babacekinga saawa 1 2 3 4 5 6 7 8 muli ku kisaawe nayo maike kitegeeza. Akati ono n'alinnye bbaasi nabone ne bagenda ne batuuka ku hotel ne bazinga ku hotel ne bamugamba kuba essimu oyite nannyini maali eno gw'otwalira. Kati bwe batwalira nabo basajja ba mafia bajja nga balina engeri gye beerondoolamu. Bajja ne batuuka ku hoteli information gye tulina basensinga nti wano waliwo obuzibu bajja kutukwata ne badduka. Kati bano be baakasigala nga bakoze eki bakafiiriddemu. Kati okusoomooza okwo kwe tugamba nti abantu kati tubagamba bagende mu kukola emikolo egya hijja kukola emikolo egya umura naye abantu bakikyusizza batandise okukola ebintu ebitakola ki ebitakkirizibwa. N'olwekyo kati okusoomooza okuliwo tugamba bwe tuti oyagala okugenda okukola hijja oba umura naye ani akutwala? Tulina kampani kati nyingi tezimanyiddwa. Olaba bolabi ku mukutu ku TikTok ateeseeko erinnya nga tumuwulirangako n'abantu bamuteekeddeko omuwendo ye gwalaba nti sente entono yalaba nti sente entono naye amazima sente entono z'owaddeyo n'omuntu akutwala kiki? Sooka weetegereze. Emakka si nti buli muntu. Abantu kati n'omwana amaze thanawi kuba agamba nti mmanyi Oluwarabu atandise okuteekawo kampuni. N'abatali basiraamu nabo batandise okugamba nti naffe tutwala abantu Makka. Kampani zibadde zitwala abantu okola obwanakadaama ebweru kati bakyusizza ne weekend etambula ku balaza nali mu office oli najja n'angamba njagala kutwala abantu Makka naye hijja ekolebwa bawalimu bebasomesa. Nabadde ku Masjid Bilali ku Juma nze nasoma eddiini nabona ku university nensomera ddala eddiini ne hijja nengisomera ddala wano. Naye njagala nkukakase omulundi ogwasooka ogenda e Makka nalinga omuntu ataasomako wadde kubanga hijja eri practical fe wano tusoma theory biri birala omala kugikola kwanza n'omanya nti era awo nze bwe najja ekifaananyi waliwo wano abantu abaali bajereegerera ono Haji Buhaji ono Haji Buhaji. Wallahi we nategerera omuwendo gwa Haji yaani kuba omuntu agenzeeko e Makka gwe wadde oli imaamu wano oba muwalimu aba alina kyakusinga mu layini eyo era we namanya nti kati ebbanga lyemaze nga ngenda Makka namala kumpi emyaka 10 nendyoka ntandika okufuna embavu okwetengerera okugamba nti kati ntwala abantu Makka. Naye omuntu yakagenda e Makka
Kampala eno tutwala abantu Makka agole agenda kuda nti nange ntandise ekibiina agenda kutwala abantu Makka naye yagenzeyo omwaka oguwedde nobuza naye Haji kati wategedde nnyo gamba Seeka ninaja ajja okunyambako ajja kuyamba buyambi kuba nawo kasente asobola okugulawo office. The issue is not about okugulawo office. Ekirala offices nyingi naye lwaki nyingi ekintu ekyo abantu banaakukyebuuza zekati ekyokugeza nyinza ogamba nti nze ku Supreme Council nekugamba nti mukulu Amiri jangu tugende tutandika okutwala abantu jangu tugende onyambeko tulabirira abaki oli muwalimu njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel usange ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 0756311354. Save Tuli energy is your answer. Love is